Popin Media. Will be as easy as it. One of the money that on this very note, speaker, the Saba Okita Montevideo. Saba Kanso Yechtiva, Waba Nakayunga Yechtiva. Moshoneno, a rated Walero. Tugisabe tugirifaringe mu Kanso. One, kitusobozese okwekenneenya abantu abazze obulungi. Two, omuntu yenna kiba kirungi n'ovaano n'ogenda nazigo eggalirayo oba ebusaana n'obanyonyola nti tuwadde mukulu mutwali because of this issue. So si because nti chairman w'NRM abadde bakoze ki abamusekendiize ekyo nakyo kiralamu. So njagala okubasaba mutima omulungi ddeeke tetulwana gana na Kayunga District Local Government Executive naye twagala nnyo okulaba nga decision yonna gye tukola wano nawe tuli batuvuddewo tulyebaza nti twakola decision ki. So speaker nga mpita mu nsebe y'osaba okuyisa motion eti is it in order for one to deter the ruling of the speaker? Two, is it in order for one to come and force us to do what he or she wants? Because this is an independent council and we understand for ourselves. Abantu abasinga basindibwa mu kitakalangwa nze gwe nnyina kids mu nsonga z'ebyamataka n'ebirala n'okwagala okukuyakuya nze ng'omuntu sigambye kaaso juzi yanneewaaniddekawo nga bwajja okubayitiriza akalulu mu Kayunga omuntu y'omu yagenda okukakasa abantu era yerifa libafe era balungi nnyo nnyo abazze wano n'olwensonga tusaba ku lw'obulungi bwa Kayunga tufunemu okwegendereza ebintu bino Kanso eddako tuli byogera nekira enyina yogedde nti eyetagisa qualification ku lukiiko lwa landlord ye chairperson qualification si bwe kiri technical person atekedde okuba nga alina CBM ogeraku naye tiyamutulaze nti yono ffe tutandika okumulondamu era kale singa abadde amulina yabadde atuleetedde kubimukola ki kubimukwatako naffe tumutegere nti ono yasoma kino surveyor niba bateseko butesi member twagala okumusaba mukwano gwange Muwonge Andrew akirize land board tetugenda kufanca twaliwo ensonga egamba tetulina land board era bannange tetulina tusobola okubeerawo nga tekola ki naye nga tuyise mu mitendera oyo yennyini omukulu yalaleseko ku bwami butakome ng'amulese ku land board luli naye ng'amulese mu kifo ky'amanyi mulimu omuntu atanaba kumala ku kisanja kye tayita kimanyi kati ne kununo nkakasa nti tumanyi kiki ekigenda mu maaso atuwe tulowooza ntufune kadde akeetagisa ekyokubiri kale si bitu ziveeko naye twetaaga abantu abalina ensa mu bo ffe tulowooza nti ku bo kuli batalina nsa tulina okwongala okunoonyerezaako baatereera tebaatereera bo bennyini babatulaga nti abamu tebalina ki tebalina nsa. Honorable Speaker, njagala kubasaba tetugenda kufa yagaye ntubamanyi kati yana mugaye ffe tubamanyi agaye mwami oloko temumumanyi mwami kagwa temumumanyi nze mwami kagwa namumanyirawo neyanza ki mu fayiro zaffe tutegeeza bye tudisikasinga biki bifu. Ekyokubiri ettaka mu Kayunga alabisi mu muddo omusajja oyo mwagadde saba pulezidenti oba amuteeke nawa amuzitoyo kubanga ayogedde ku nsonga yaki ey'ettaka. Tosobola gamba nti oleeta mu ttaka wadde tuzze ku one by one otugende nti mwe mwennyini mwatugamba misitolo yabijjinga ebiwandiiko bye n'abantu alina mpapula n'aweereza tasaagala ebyo byogere naye muba mumulese mu ttaka atasobola kudiringa kugabayo bibanja by'abantu abo abantu bate tugenda kukola ki bakkiriza muddeyo mwesotinge ntuleetera abantu abatuufu ffe tetulina maanyi galonda abantu obola tulina jayisi
tetugenda bakkiriza mudde mu basooke. Tugitansa kyabantu abo okujjako nga twogera ku nsa zaabwe bwe tuyinza okuloteetingira nga tubadisikaasingako. Kakati omuntu azze leero tetulina etumanyira nsaaze tukkiriziganye ffenna tukitereeze kati amannya gonna tugafune. On top of that era kyamaanyi agambye chairpersoni waako ateekwa okuba nga CVs zitegeerekeka. Kulina okubako memba. Honorable Speaker, as we talk now, Kayunga district erina district land. Last council we twayagala okuleeta motion eno, business committee yagaana okugiteeka ku order paper. Ffe tetulina interest yonna okuleka okwagala Kayunga egende mu maaso. Mr. Speaker, procedure bino byebintu wammanga council byeyinza okuyimirira obutayisa boodi. Singa kolamu eba temala ya Bakansala, singa omuntu aba aleeteddwa aba talina mpapula zimwongera kufuuka kugenda mu kifo ekyo, singa ekifo ekyetagisa empapula, singa kanso eba teyise mu procedure ntuufu kuyisa mu ggulu. Mr. Speaker, ebirala byonna twekwasa bwekwasa. Ekifo kyatuliko ekya district land board tekirina qualification yonna kutandika kusaba omuntu CV. Ekifo kyatuliko ekya district land board mu mateeka omuntu okubeera memba wa district land board alina kubeera mutuuze ow'omu Kayunga district. Kakati gwe wamanya nti Kagwa Kasooke mutuuze wa Kayunga district, wetumanya nti no Kiza Mutwaliro mutuuze wa Kayunga district, wetumanya nti Abdulkarim mutuuze wa Kangulumira, wetumanya Oloka mutuuze wa Kayunga district. Honorable Speaker, nebya secretary waffe wa finance okugenda okusoma CV just kutuyambako, naye procedure omuntu okubeera ku lukiiko oba district land board qualification number 1 alina kubanga mutuuze ate nga etakwite ye teemugulizibwako. Bye tuba tudisikasinga wabeerawo memba nga etakwite ye si ntuufu tudisikasinge kwetyo ganya okuleeta temwatugulidde amanya ensonga eno neeno tumunoonyerezeeko, ogambe nti Kagwa Kasooke ku nsonga eno neeno tumunoonyerezeeko. Ffenaffe tugenda kuddayo tubawe information eyonabakoze eki osabe, naye ekyokusinziira ku bintu bino ebyaffe ebya bulijjo executive ebisako tuli responsible nnyo ku nsonga ya land board. NMS egenda okukolebwa ku land board nga honorable councillors bano tuli wano, we will be responsible. So let's get time, ffenna tukwataganire wamu, tewali wasika mukuwantu ono mwagala oli si mwagala, naye tuweewe time. Erinnya nze Joel Kayiira, ssemateeka w'eggwanga atika ey'ebibiri-ana-mu-emu erambika bulungi emirimu egy'obukiiko bwa District Land Board. Emu ku nsonga lwaki ŋŋanze ow'eggaliraaya ku lw'abannakayunga ŋŋaanyi era n'ensimbira Ekkuuli akakiiko k'ettaka ewange wennyini ku ddwaliro ly'eggombolola. Akakiiko kennyini kaali kakozeeko ekikolwa ekigaba ettaka. Area Land Committee yaliko ne District Land Board yaliko ebiseera ebyo. Nakati saa zino abantu ab'olubatu bavaayo bakiraiminga nti eddwaliro lyabwe, eggombolola weeriri lyabwe. Abo be bantu betuleeta ne tuwa obukulembeze n'obuvunaanyizibwa okukwata ettaka ly'abannakayunga lyonna tulibawe, naye nga si bannakayunga. So tubadde ng'abakulembeze ekisooka tuvunaanyizibwa okumanya ani abeera wa, mwana waani gwe tuwadde obuvunaanyizibwa obwo. So si kugamba nti lwakubona omukwano gwange ayambala saati yemu ya yero nange oba ayambala t-shirt ne baleeti yemu nange, ekyo si kye tuliko nga bannakayunga. Twagala abantu abalina obusobozi okutuula mu ofiisi ezo baweereze bannakayunga bonna kyenkanyi. So ensonga enkulu twagadde okulaba nga bannakayunga bonna ku lwabwe tusalawo nti ettaka ye maama ye taata mwe twava mwe tulidda
tubadde tetusobola kumala kulidibagana kuli waayo. So therefore kulwa bannakayunga tusazeewo ne tugamba no, tulina okwetegereza abantu bano kubanga be bagenda vulugu yonna gwe bakola adda kufa. Obukiiko buno nakyo kikulu nnyo, y'ensonga lwaki era olwaliro ffe tuganya okuyisa land board kubanga tukimanyi nti ensonga yeri sensitive era yeyimiriddeko bannakayunga era ye bamaazi obukayunga. Y'ensonga lwaki tetwayagadde kugiyisa era tetugiyisizza nga tulina okuginoonyerezaako tusobole okumanya kiki kyeri era na kiki kyeriko, si mu bubi wabula mu bulungi wa bannakayunga.